Balamusiza nnyo bassebo ne bannyabo amanya agange nga bulijjo nze mukungu Lucky Nabudde omukungu wammwe abaweereza mu bendobendo lya East London. Olunaku lwa leero nina essanyu lya nsusso kubanga omu ku bakungu abawangaalira mu bendobendo lya East London azze okunkyalirako mukungu Godfrey Ssekisonge. Sebo kusanyuse nnyo okulabako mu bendobendo wano kati oli ku mbuga era nsuubira nti olina obubaka bwondeetedde era sebo nsaba weyanjule n'obubaka obwo nabwo obwanjula era nkakasa nti abantu abawangalira mu East London bendobendo bajja kubwaniriza sebo. Weewaawo amanya agange nze Godfrey Ssekisonge Kizito abasinga gwe bayitanga Omusese. Ndi mukungu wa Ssaabasajja Kabaka akulembera ofiisi y'abavubuka n'ebyokwewummuza era nga nange mbeera mu bendobendo lyo Nnabugongo. Weewaawo sebo. Kale olwaleero nzize wano embuga weewaawo okutegeeza abantu ba Ssaabasajja ababeera mu East London nti n'emyaka gigenda kwera 26 bujja obwakabaka bwaffe buno obw'omulembe Omutebi bujjawo era tugenda kujaganya okujaguza amatikira ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 26 wano e Bungereza. Ekyo kikubira mu ngalo sebo. Nabo mu bendobendo lya East London. Nzadde yanzeege sebo. Anti ennyonyi muziwulya wezeetawula wano we tuli kumpi ne City Airport. Abagenyi beebo batandise okujja kubanga omukolo si gwa wiiki eno. Omukolo gwa lwa mukaaga ng'ennaku z'omwezi 27. Omukolo gugenda kubeera mu ssomero lye bayita Barking Abbey School, Longbridge Campus. Ate kye tukoze ku luno essaza lyasalawo nti omwaka guno tusoosowaze abavubuka. Kikulu nnyo. Nga bwe mujjukira nti Ssaabasajja Kabaka juzi we twali ku Buganda kwe kwaffe yatulagira tukomewo eno mu mabendobendo mu masaza gye tubeera ffenna tunoonye abavubuka bonna abazaaliddwa wano n'abavubuka abajja kuno bonna tubanoonye tubaagazise ebintu byaffe bya Buganda. Kale ku luno tusoosowaza abavubuka era tulina abavubuka bangi betulabye mu komite yaffe. Tulina n'abavubuka bave mu nsi z'ebweru. Okitegeera. Tulina omuvubuka agenda okuva mu nsi z'ebweru South Africa ajja okwetaba ku mukolo guno. Kyokka ffe ng'abali wano mu bendobendo tuga nti wala nnyo eyo gye tuli batutwala. Esebo. Era tukubiriza abazadde mwenna abazadde gye muli mujje n'abaana okuva ku myaka 12 kubanga abaana bano bebagenda okutusikira kati banatusikira batya nga ebintu byaffe tebabimanyi. Ebyaffe tebabimanyi tebabitegeera. Sebo mutwesima ennyo tweyanzeege abavubuka abasinga kati bali mu luwummula kale tewali kyakwekwasa abasinga bamaze university weekend ebadde ya graduation abavubuka tubalabye abavubuka baffe ab'effumba eyo twalabye yafunye masters in engineering ku mukungu waffe Namulengedde n'abalala bangi betulabye abafunye bebawadde baziyita degree zaabwe nga bazifunye bajje batulage kye bakola ki bajje tusanyukire wamu tubakulisize wamu onobawaayo ku keeke amatikira ga Ssaabasajja gabulako tegabulako Ssaabasajja agenda kugabula abantu be ababeera mu ssaza lino ery'e Bungereza era keeke ejja kubeerayo bulungi nnyo abantu bajjenga bulijjo. Kyatendo nnyo nti abantu baffe abali kuno baagala nnyo Obwakabaka era bulijjo bwe tubakubiriza okudda bajja era tubeebaza nnyo. Ate mpozi ekirala kye mbadde neerabidde twatunudde mu community yaffe ne tuzuula nti no tunamu abantu bangi abakola ebintu eby'enjawulo. Tulina abantu abalina ebintu bye baakola nga bakyali bavubuka naye olw'okuba bali kuno oluusi ne tubeerabira. Tulina abaasamba omupiira, tulina abaazannyanga katemba okubanga kalcha yaffe etambulidde nnyo mu byebuwangwa mu katemba naki. Yes, kakati abo n'abavubuka baffe abataya bali kuno. Tulina aba lawyers, tulina aba engineers, tulina aba doctors, tulina abajaasi, tulina aba police, tulina n'abazannyira art abali mu theatre mu West End eyo twabatunuuliddemu ne tugamba turecognizingeeyoko abantu era mugenda kubalaba bitugenda okuwa certificates of recognition olwaki kye bakola mu community olw'ekyokulabirako tewaba abaana abalala tulina n'olwekyo mujje
guno omukolo gugenda kubeera gwanjawulo nnyo kuva ku mikolo emirala kale mubaleete bajje ate omukolo guno gwakusanyuka era abaana abavubuka bonna abagenda okujja temufaayo mujje buzi kubanga tugenda kusanyuka kulya ekijjulo ekyamaanyi tugenda kubeera ne band tugenda kubeera ne DJ omu ku ba DJ abasinga wano amaanyi wano mu Bungereza DJ Mac Pro abagenzi b'omundongo bamumanyi nno mbadde mpulira muwulire kwekana ngenda kufuna omukisa okumulaba omulabireko dda n'okuwulira kale mujje ku lunaku olwo tubasaba namwena mujje abantu bagenda kuva mu bitundu ebyenjawulo mu ssaza lino erikulemberwa owekitiibwa Ronald Lutaya so bagenda kujja kuva Manchester kuva Coventry ekifo ekyo kirinaanye Barking Station waliwo eddakiika nga 5 zokka okuva ku Barking Station abantu bonna abanaatambula nga bakozesa entambula ya bulijjo train Barking Station station gyoviirako abalinya baasi waliwo baasi eziva Ilford waliwo eziva Stratford waliwo eziva ne Canning Town nga zijja butereevu ku mukolo so abavuga temufaayo parking weeri wali mwena mujje nga bulijjo banaye mbeebaza nnyo kubanga buli kiseera mujja bwe tubayita ne mutubugiriza mujje era ne ku luno tubugirize Omutanda ku matikkira gano aga 26 kozi n'ekisigaddeyo Ssaabasajja Kabaka awangaale ne Nnaabagereka agerekera Obuganda batudize naani ne Mayira Nkenda abaana bafune we bakola ki abambejja n'abalangira n'abaana baffe bonna bafune gye banaazannya awo waba wabi asi wabi n'akamu ekituufu otaddewo emisinde olwanyisa obulwadde amasomero ozimbye n'owerera